power. People power. Bakama bange. Muzikirize protocol nanje observing. Okufira ddala eri family enkulu. Ezaala omwana ono artist waffe. Abadde atuwa amanya kakalakato omuziki naffe ne tuguwulira. Naye kasinayogera muzikirize. Tuli ababaka babiri. Wala ababaka babiri abajja Honorable Alan Sewanyana ne Kayimba Solo bali mu kkubo. Bano Katabazi. Atwale ku ddakiika zange. Nange mbeeko bye njogera bitonotono. Ate tusiibule artist waffe Firebrand. Neyanzanyo neyanzeege. Abakungu bazimwenna mu biti byammwe mwebale okujja okuwerekera mu Nakalungu ono Evelyn Lagu kati omugenzi. Evelyn tubadde tuvanyiganye mu buntu era wawe twasinga nambuulira naye nno nva Kalungu eyo konkiikirira ne mugamba awo Sewungu yakiikirira naga neera byonna bye bimu so kati n'olwekyo kitalo nnyo okuba ng'agenze naye bannaaye njagala twebuulirire nti buli muntu yenna gwe bw'oliba ofudde abantu bali kungubaga oba balisanyuka kubanga wabaawo mukirowoozeemu nti buli muntu olina ka vidiyo kaak'obulamu bwo olinamu ebintu byo byonna by'okoze nti wali the heavenly jury ejja kutuula wali egambe nti gwe Katabazi jangu nga banyiga pule nga bazanya akatambi k'obulamu bwo bwonna nga bw'obadde temanya obutambi obumu bujja kubaamu ebisanyusa nga abalamula nabo basanyuka naye obulala nga bulimu ebikyamu otunula akatambi akamu naawe ne katwewuunyisa noga ne kino gwe wakikola nga kiyinza n'okuleetera bano bakatonda nabo okwewuunya ne bagamba oh my god ng'ate be bakatonda kakati twewale nnyo tukolere obutambi bwaffe bubeere bulungi nga busanyusa abagenda otulamula mu ggulu okusinga okuleeta obutambi baga ne kino gwe wakikola buno obululu gwe wabubba ettaka lino gwe walibba ne kino gwe wakikola nga bakwata bukwasi ku matama ne bakubuuza nti kati bw'obibbye ozze nabimeka wano mukulu nga toyina so kati n'olwekyo ebyensi bitumalira mu bwereere ffenna olunaku lumu lulikya nga ffenna tuli wano tera nnyo okugamba abasiraamu nti omusiraamu oyinza okubba square miles ettaka ne bagamba bw'ofa ne bagamba square mile yonna tugimuziikemu nti nedda ne batunula ku kibanja ne bagamba ekibanja kyonna tukimuziikemu nti nedda abaana banaali atyo kati ne basima entaana nene entaana eno ne bagamba naye nayo nene ne bakumiginako era simaya bakayita mwana ndaani ne bakuteekako oluba ne baluteeka ku gundi noga bino byonna wali ofaaki wagoba abantu bonna ku ttaka soka n'olwekyo okufa kutuyigirize nti ffenna tujja kukola ki ekisembayo nze minisita w'ensonga za East Africa mu gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu mbagerera kagero omuswahili agamba mtoto wa nyoka ni nyoka pia omwana gw'omusota era guba musota katuyinza okuba n'omusota ogutubojjedde ebbanga eriweredde ddala naye ate tetukkiriza n'akatonako kajje kutukola ki mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka Wangaale Evelyn nakuwummula mirembe mumwogere engalo omanyi ono Minisita Sembija yali amubye nange ne mubattula abataka bavudde e Kampala ab'ebitiibwa mwenna beebaza naye munzikirize introduction bazikoze dda Evelyn bwe yafa ate nafuna surprise empya nga taata w'omwana wa famire yange famire ya mwami Ssemmondo abali wano n'omukadde musitukeeko bayinza okwaba abanjudde kankiddemu omukadde ali luddawa teyazze tasobola eno ye famire omuva omwana nze omukyalo ono yansanyukiranga nga ndaba naye nga simanyi nti n'omwana gwalina waffe kitalo nnyo mwebale kujja mwebalire ddala basebo ne bannyabo abayimbi ba artist tuguddemu ennaku y'amaanyi twakava mu Kato Lubwama bamanyi Kato Lubwama nali omu ku bayimba ku stage era nakuwa omuziki
no omusajja omukopye ne kalungu nangamba mbu obeera otanga oyimba omuntu atamanyi music nze bwe mbamba ku mbaga mbuulira abantu ti oba owasiza mukyalawo mutwaleko mu ndongo mwekwate squeeze kubanga obulamu bwakweyagala omwami omu Evelyn ono mulabidde ebbanga bakadde baffe simanyi we bali naye njakujja mbasaasire akoze shows najja netubeera naye mu afriko olabali ba artist nabamuwa music netubaako kyetukola omwana ono abeerewo naye katonda n'agaana kubanga eggwanga uganda lyafa dda lyaggwawo nga ne Museveni bwe yafiiramu omwami omu yafuna ebizibu ng'alina mikwano gye mingi egijjudde naye nga badde bamuyamba abakola bino bakola biri bwe yafuna ebizibu n'abatera ku WhatsApp tenafunye obuzibu abantu abasukka mu 1000 teri yamuyamba mwavamu omuntu atya omu naye musajja wattu mu bizibu bye baba atambula n'alinnya booda bwe yalinnya booda bavuga ne babatomera bagenda okubatomera owa booda gwe bakuba n'afa ono eweyo bizibu waleti yeyagwa kati balonda omulambo ne waleti ono n'adduka bagenda okukebera bati kati musajja afuddeyo ono yenyini yetoomu ye nga teyawonye kakati bamubika nti Tomu afudde nga yasaba badde obuyambi ne bagaana ne bagaa ti Tomu afudde buli omu n'adduka alete sente mu lumbe lwa Tomu baba natera omuzika Tomu n'atuuka n'abagaa nti bane mumanyi sinze yafudde wa booda yadantwala waleti yange yagudde naye ffe twategedde gwe nagati mubyondyo bulijjo mbasobya bemwagana mu kufa mwenna mutuuse njagala kubeebaza abantu b'e Kampala mwenna b'emikwano Evelyn mumuwadde sapoti nga mulamu ne mujja ne muzika mwekubire mu ngalo temulinze kujja kufa obuyambi bwemuwadde mbadde tumulaba twebaliza ddala basebo ne banyabo ekitone ky'okuyimba si kintu kyakusaaga bano be bakyepinga ensi Uganda kati erina obuzibu bumu abayimbi enyimba ze balina okukuba ezitwala eggwanga otyongeramu education ebikyamu ebiri mu ggwanga teri azikkiriza bazigoba buli wamu naye ng'omuyimbi ye omuntu asooka okulaga ky'olina okukola nange mukyala wange bateekamu olimala Evelyn nga hani omukyala ayogera okunjagala basebo ne banyawo abagenyi mwenna mbalabye sinza banjula bajjo eno ye kalungu gyetwala ssebo teriyo NRM ne bwokola otya twagisiimuula era ennaku zino nange nafunye ebizibu natobeza emmotoka eyo nali ngenze mulale ne pulezidenti Kyagulanyi era baba tali wano ze bamukiikiridde nebba emmotoka nakuba ente neekanirawo nebikira Mariya nabbi Muhammad wali wasalama nanzaasa waliwo omuvubuka kuno nemukuseka wali wano yagamba musebo mutajja kutuka mukano mukajja mukama wange saafa akyaliwo emikisa gyendina mubuwangazi kyali yaki abekalungu musaasire ne BBC waffe yafunye accident era ali namirembe tujja mujjanja basebo afande twebaza Evelyn yonna gyolaze genda osabire eggwanga naffe tulisaba bw'otuukayo gamba Katonda ti Uganda ekyali mubi tugoba Museveni akyatebe ne tujja mujjawo takyalina kyayongera ku ggwanga because ono gavumenti yadadde emujjanjaba ku musolo gwabadde awa gavumenti emujjanjabye nsembana kino nebaza Evelyn abantu bonna bafuna ebizibu bakudduka nga bagenda wa Museveni kunoonya sente ono omwana yayiminyirawo n'atambula n'obuzibu n'abumazaako mandi kikubidde mu ngalo era bala mubadde batyanaaba wano mubattulemu netaliiwo n'amusanga e Kampala beebaza bannamawulire mwebale kuwa coverage tukavalinga nabadde waka nga balaga mwana we Kalungu gwe baziika nange nga bwe mulaba wano omubaka wammwe nange ndi w'amaanyi nkyalina public trust y'amaanyi ebyuma sebukulu bajjobose eno ebyuma toleeta bakubangisa bikuba ekisaawe ekiramba twaleesoko piisi ekole mukolo gwe netenti weziri
nsaba mmaliriza ebigambo byange nga mbasaba mwenna abali wano buli omu oba oli mukafiire oba oli musabize naye ewuwo obeka esaala zosabira Uganda baka esaala zokola ki osobola okusanga sente gavumenti zetadde mu kutya okusika kwa evening security nga nnyingi okusinga zebandimuwadde okumujjanjaba naye zikuuma baleme kukola akavuyo tikyakulanya ajja kujjawo gundi ajja kubeerawo nebateekawo sente naye ngezamujjanjaba bazikola ki tebazimuwa nolwekyo fe baseewungu bwensonga mu njuba negikulaga tolaba bukyambwa lugalo lwange raba gyensonga otambule nange kasitona okola ekyo bina bijagenda muki mu maaso saba nkome wano mutusonyiwe okutuuka leeti nsaasira nnyo famire eno mwebale tubasaasidde tugume esaale mukulu Fred Sebatta wuuno akabuwa akalintwala muki abo bonna naddala muwambise kuvuga olibe nasanyako nabo katemba nga ndi mu Black Pass nolwekyo nange ndi wa fraternity Ssaabasajja gusinza toyanza nnyo ssebo mukulu bosa aliwa sente zino azifune ssentebe w'akakiiko akatesiteesi Uganda Federation of Movie Industry Secretary General mulabyeko